mugamba mutya mamwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kuyita YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ensonga zino ziri ensonga 7 zigenda kuyamba singa onaaba obigoberedde ekyamazima 2023 ajja kuba akwanguyira bulungi nnyo. Mwabalina obuzibu n'obwokugamba nti sente zibayita mu ngalo, kikulu nnyo otunuulire ebintu bino oba obeere ng'obigoberera bigenda kuyamba. Sente tezigenda kuddamu kubeera nga zikuyita mu ngalo olw'ensonga nti ojja kuba otunuulira ebyo ebigenda okuyamba okubeera ng'osobola okusevinga, okubeera ng'osobola okuterekawo akasente obeere ng'ojja kukalabawo. Omwaka gugenda okuggwako 2023 ekyamazima ng'ofunyemu enkyukakyuka, nkusaba obeere ng'obiwuliriza bigenda kuyamba. Ekisooka ng'oyagala okumalako 2023 ekyamazima ng'akasente ko kalabawo, nkusaba nnyo otunuulire nnyo ekintu ky'okupangisa. Pangisa ennyumba eyo ejja mu nfunayo. Kirungi nnyo bw'oba opangisa, bw'oba onoonya ennyumba y'okupangisa, noonya ennyumba eyo ejja mu nfunayo. Si kirungi kupangisa nnyumba ate eri waggulu wa musaala gwo. Fuba okulaba oba ofuna $50, kikulu nnyo onoonye ennyumba nga ya $15,000 oba $10,000 oba kyenkusaba wano, fuba okulaba nga teweewanika. Noonya ennyumba ejja mu nfunayo. Okitegedde? Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, togula bintu bya kwejalabya. Fuba okulaba ng'ogula ebintu ebyo bye weetaaga ebigenda okuyamba akadde ako. Togula bintu bya kwejalabya. Ebintu by'okwejalabya osobola okusanga omwami oba omusajja ng'aguze essaawa ya $50,000 ng'agisibye ku mukono kyokka ng'abaana ewaka beetaaga school fees ng'abaana batudde. N'olwekyo fuba nnyo okulaba ng'ebintu by'okwejalabya obyesonyiwa naddala ng'okyali mu mbeera ey'okweyiya ey'okwetetenkanya ng'okyezimba bwezimbi. Fuba nnyo okulaba ng'ebintu ebyo by'okwejalabya obyesonyiwa beera nga tobigulira ddala olw'ensonga by'ebimu ebikyasinze okuzza abantu emabega. Mu kifo kye wandiguze ebyo ebyetaagisa ate n'ogulamu ebitalina makulu ebitagenda kuyamba kadde ako. Kati n'olwekyo ebintu ebyo by'okwejalabya fuba okulaba ng'obyesonyiwa. Ku nsonga ey'okusatu, ng'oyagala okufuna enkyukakyuka mu 2023 ku nsonga y'enfuna, kyenkusaba fuba nnyo okulaba bw'oba obadde totereka, fuba okulaba nga guno omwaka tandika obeere ng'otereka. Tereka akasente ko. Fuba nnyo okulaba ng'ezifisseewo z'oba okozesa. Abantu abasinga mulina omuze mutereka nnyo ezo ezifisseewo so nga ate si kirungi. Bw'ofuna omusaala sooka oggyeko ez'okutereka n'oluvannyuma ezisigaddewo z'oba okozesa ebyo by'oyagala okukola ebyetaagisa. Naye ng'ekikulu kya byonna bw'ofuna omusaala sooka oggyeko ez'okutereka, ezisigaddewo z'oba okozesa ebirala. Ekintu ekirala, gwe wenna alina omuze ogw'obwenzi, guno omwaka kyandibadde kikulu nnyo n'okikomya. Kuba obwenzi oba okwagala abakazi abangi ekyamazima kitwala ssente nnyo, kuba teri mukazi wa bwereere, ekyo nkibabuulira. Funa omukazi omu obeere n'oyo, kigenda kuyamba okubeera ng'ojja kufissaawo akasente akajja okuyamba mu bintu ebirala wamu n'ak'okutereka. Ekintu ekirala kikulu nnyo obeere nga weemanye oba manya sayizi yo. Fuba nnyo okulaba nga weemanya, kijja kuyamba okumanya w'okoma. Omanye nti nze omukazi bw'ati ne bw'ati sijja musobola. Omanye nti bwe ngenda mu woteeri emmere y'ebbeeyi bw'eti ne bw'eti sijja gisobola, kati nsobola ya bbeeyi bw'eti ne bw'eti. Omanye nti kino na kino sikisobola, nsobola kino. Kikulu nnyo okumanya ki ky'osobola n'ekyo ky'otasobola, kijja kuyamba. Ekintu ekirala, abantu bangi omuntu akusuubiza ekyo kyakusuubizza n'obeera ng'okisuubira nti kijja kuyamba oba kijja kujja mu kaseera bwe kati. Ekyo nno tekiba kirungi. Gwe kennyini gw'olina okweteekamu essuubi. Amaanyi go g'oba oteekamu essuubi oba ekyo ky'okola ky'oba oteekamu essuubi. Olw'ensonga nti abantu bano ababeera bakusuubiza ebiseera ebisinga ayinza obutakuwa, so nga ate obadde otaddeyo essuubi nti ajja kukuwa. Kati n'olwekyo amaanyi go n'ekyo ky'okola ky'oba oteekamu essuubi kijja kuba kikuyamba okubeera nga tosuubiriza mu bantu balala kubeera nti bajja okuyamba. Gwe kennyini gw'alina okweyamba, gw'alina okweggya mu ekyo
ky'oba oguddemu. N'olwekyo kya bulabe nnyo okuteeka mu bantu abaala essuubi ate ggwe n'ogaana okweteeka mu ssuubi oba ekyo ky'okola n'ogaana okiteeka mu ssuubi. Ekintu ekirala, gaziya enfunayo. Ekyo nno kikulu nnyo. Gaziya enfunayo ate okendeeze enfulumyayo. Ensonga eno kusinga egenda eri mmwe abagamba nti ssente zimpita mu ngalo, ssente siziraba, ssente mba nakakafuna ne kagenda. Kikulu nnyo ogaziye enfunayo. Bw'oba olina omulimu gumu, yiiya ofuneyo omulimo ogwokubiri oba ogwokusatu. Yiiya akantu akalala k'oteekawo kongere ku nfunayo. Kigenda kukuyamba okubeera nga ssente z'ofuna ziweraawerako. Buli w'ofuna ssente nga ziwerako ate n'okendeeza enfulumyayo, ssente ezo obeera ojja zirabako. Kati ssente ezo ng'oyagala okufuna ku ssente eziweraawerako, kyandibadde kikulu nnyo obeere nga totunuulira mulimo gumu. Yiiya engeri gy'oteekawo obuntuntu obw'enjawulo obukwongera ku nfunayo. Muba n'ebizibu nga bingi ebyo ebitwala ssente ate ng'ofuna ntono. N'olwekyo fuba okulaba ng'oteekawo ebireeta ssente ate okendeeze ku ebyo ebizibu bye weeteekako. Nabagamba nti bw'oba olina abantu bangi b'olabirira, yiiya engeri gy'owejjako abantu abo naddala ng'okyesitula bwesituzi. Kiba kya bulabe okubeera ng'akasente ofuna katono kyokka ng'ate ebitwala ssente ate nga bingi. Ssente ziba tezijja kubeerawo, ky'oba olaba nga ssente ziba zijja kuyita mu ngalo. Kikulu nnyo gaziya enfunayo okendeeze enfulumyayo. Kijja kubeerawo ddala bulungi nnyo singa onaaba okitunuulidde n'okiteekamu amaanyi. Wandiika buli lunaku ssente z'okozesa, oziwandiike buli wiiki ssente z'okozesa, owandiike buli mwezi ssente z'okozesa. Oziteeke ku lupapula z'ofulumizza n'owekiba 10 bwe kiti. Ojja kulaba ng'olunaku okozesa ssente nnyingi, ojja kulaba ng'omwezi okozesa ssente nnyingi. N'olwekyo kijja kuba kikuyamba olabe nti ekyamazima ssente nzifuna naye enfulumya nnyo. Kikuyambe okuzibikira ebituli ebyo ebitwala ssente ezo. Kijja kuba kikuyamba olabe nti ekyamazima nfuna $50 naye ate omwezi nfulumya $70. Kati weebuuze gano abiri gavaawa? Abasinga temutunuulira biki bitwala ssente ezo, bwe buzibu bwe mulina. Mwe mwogera kimu ti ssente zimpita mu ngalo, zimpita mu ngalo. Tunuulira nnyo ebyo ebikutwalira ssente z'obiwandike kapapula. Ojja kulaba ng'ofulumya nnyo 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 ate ng'oyingiza kitono. Nga naye kikulu nnyo fuba okulaba nga ennyingiza yo ebeera nnene nnyo, ebeera y'amaanyi, enfulumya ebeera entono nnyo. Nga bw'olaba akasoggo, amazzi we gayingirira wanene kyokka tegafulumira watono. Ndowooza mubulaba obuntu obwo mukozesa mu maduuka, mu abalina amaduuka, n'okateeka ku ccupa n'oyiwamu amafuta oba n'oyiwamu butto. Kati akantu ako nga bw'okalaba, waggulu eno wanene kyokka ate wansi watono nnyo. Kati n'olwekyo yingiriza waggulu mu nfunayo ate wansi ebeere nga y'enfulumyayo. Kwega obeere ng'ofulumya kitono ate obeere ng'oyingiza kinene. Kijja kuyamba okukuuma ssente z'obeere ng'ozirabako. N'eyo enjogera eyo okugamba mbu ssente zimpita mu ngalo ejja bbaggwako. Ekyo nkibabuulira singa munaaba mutunuulidde nnyo ensonga zino ze mbagambye. Byebyo bye nsobodde okubeera nga mbabuulirako. Mubitwale nga bikulu, mubitunuulire nnyo mu guno omwaka gwe tutandise 2023. Kugende okuggwako ng'olinako w'otuuse, ng'olinako siteepu gy'otambuddeko. Tokkiriza kwawukana na ssente yo. Ssente gyagale. Tokkiriza kwawukana na ssente. Bano abajja nti njagala kumpola bagobere ddala. Bw'oba osazeewo muwola akuleetera ekintu kyakusingira ate nga kya bbeeyi kwezo ssente z'omuwadde. Mubeere nga mukola akawandiike. Oteekewo n'ebbanga waakinonera. Bw'aba takinonye ekintu ekyo obeere ng'ojja kitunda oggyemu ssente zo. Kijja kuyamba okubeera nga ssente zo tezimala gafa. Mwe mwereetera ssente zammwe okufa okubeera ng'owola omuntu ssente nga tolina ky'omusingidde. Tunuulira nnyo bbanka ky'ekola nawe ky'olina okukola. Teri bbanka eyinza kuwola ssente nga totaddeyo musingo. Kati n'olwekyo naawe beera ng'okikola bw'otyo, guno omwaka gusobole okukwanguyira, osobole okubeera n'akasente ko mu nsawo. Bwe kityo bwe kiri, kankome ku ebyo. Nja kuba nyongera okubeera nga mbabuulira ensonga ezo mu maaso eyo gye tulaga. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777877
3401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.